Lukka Essuula 15. Awo abasoloza b'omusolo bonna n'aboonoonyi ne basemberera Yesu okumuwuliriza. Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne beemulugunya nga bagamba nti, ono ayaniriza aboonoonyi era alya nabo. Awo Yesu n'abagerera olugero luno nti, muntu kikummwe aba n'endiga 10 n'abulwako emu ku zo, ataleka 99 ku ttale n'agenda okunoonya eri ebuze okutuusa lw'agizuula, era ng'agizudde agiteeka ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange ebadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo wabaawo essanyu lingi mu ggulu olw'omwonoonyi omu eyeenenya okusinga olw'abalungi 99 abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki aba n'ebisente 10 ebya ffeeza, singa abulwako ekimu atakoleeza ttaala n'ayera ennyumba n'anoonya n'obwegendereza okutuusa lw'akizuula, era ng'akizudde ayita baliraanwa be n'agamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde ekisente kyange ekya ffeeza ekibadde kibuze. Mbagamba nti bwe kityo wabaawo essanyu mu bamalayika ba Katonda olw'omwonoonyi omu eyeenenya. Yesu n'agamba nate nti, waaliwo omuntu eyalina abaana be 2. Omuto ku bombi n'agamba kitaawe nti, kitange, mpa omugabo gwange ku bintu byo. Awo n'abagabanyiza mu bintu bye. Ennaku tewaayitawo nnyingi, omwana omuto ku bombi n'akuŋŋaanya ebibye byonna n'agenda mu nsi ey'ewala n'asaasaanyiza eyo ebintu bye ng'ayisa empisa embi. Awo bwe yabimalaawo byonna, enjala n'egwa nnyingi mu nsi eyo, n'atandika okuba mu buzibu. N'agenda ne yeesiba ku omu ku bannansi b'omu kitundu ekyo. Ye n'amusindika mu kibanja kye okulunda embizzi, ne yeegombanga okukkusa olubuto lwe ebikuta embizzi bye zaalyanga, ne wataba abimuwa. Kyokka bwe yeerowooza n'agamba nti, abapakasi ba kitange bameka abalya emmere n'ebalemerawo, naye nze nfiira wa n'enjala? Nja kusituka ŋŋende eri kitange, mugambe nti, kitange, nayonoona eri Katonda ne mu maaso go. Sikyasaanira kuyitibwa mwana wo, nfuula ng'omu ku bapakasi bo. N'asituka n'agenda eri kitaawe. Bwe yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera n'akwatibwa ekisa, n'adduka n'amugwa mu kifuba n'amunywegera. Omwana n'agamba nti, kitange, nayonoona eri Katonda ne mu maaso go, sikyasaanira kuyitibwa mwana wo. Kyokka kitaawe n'agamba abaddu be nti, mwanguwe, muleete ekyambalo ekisinga obulungi, mukimwambaze, era mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere. Muleete n'ennyana eya ssava, mugitte, tulye, tusanyuke, kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Awo ne batandika okusanyuka. Omwana w'omukulu yali mu nnimiro. Bwe yali ajja era ng'asemberedde ennyumba, n'awulira ekinyumu nga bayimba era nga bazina. N'ayita omu ku baddu n'abuuza ekiriwo. Omuddu n'amugamba nti, muganda wazze, kitaawo n'atta ennyana eya ssava kubanga amwaniriza nga mulamu. Ye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Awo kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye ye n'addamu kitaawe nti, laba emyaka mingi gye mmaze nga nkukolera, era sijeemerangako kiragiro kyo. Naye tompanga wadde akabuzi nsanyukeko n'emikwano gyange. Naye omwana w'ono eyali ebintu byo ng'ali ne bamalaaya bw'azze, omuttidde ennyana eya ssava. Kitaawe n'amugamba nti, mwana wange, gwe bulijjo oli wamu nange, era ebyange bye bibyo. Naye kibadde kituufu okujaguza n'okusanyuka, kubanga muganda w'ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse.